Obukongesa n'ebirala ebigenda okukozesa mu kulonda kw'abassentebe leero Sseyokutaano bituusiddwa mu ggwanga akawungeezi ka leero okuva mu kibuga Dubai ekya United Arab Emirates gye baabukubidde. Obulowo bwa leero bwa district chairperson, direct elected councillor ne women councillor. Bukwasiddwa Ssaabawandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda Sam Rakojo ku kisale kya Nnyonyi Entebbe. Buno buli miliyoni 36,984 emitwalo 988 Ku kisaawe Entebbe wabaddewo n'aboludda olwabula gavumenti okulanga buli kimu kitambula bulungi. Lwakojo ategeeza nti bamativu n'ebigenda mu maaso era ng'obukonge butwaliddwa mu sitoowa z'akakiiko k'ebyokulonda Entinda gye bunaggyibwa ng'okulonda bassentebe kutuuse kuno kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno. Bwe buva wano tujja kugenda mu sitoowa zaffe, mu warehouses zaffe mwe tupakinga mwetujja okubujja kupakinga kukuteeka mu boxes. I am giving enough time for my first class. Ate akulira ebyokulonda e Wakiso Sarah Bukirwa ategeeza nti omulimu gw'okusomesa abantu abasoba mu 2,000 abanaalondesebwa mu disitulikiti eyo gukomekezeddwa nga n'obukonge obunaateekebwa mu byuma ebigenda okukozesebwa obuyitibwa voters location slip bumaze okutuuka mu ofiisi ye. Kati tugenda kutandika okugaba mu Wakiso okutandika n'olunaku lw'enkya. Tuyinza bugabira ku miruka oba ku byalo okusinziira paka ennaku z'omwezi nga 16 ogwokubiri ng'ebulayo ennaku 2 tulonde pulezidenti. Bukirwa agamba nti obukonge bwagabibwa okumala sabbiiti 2 era nga bukkayo bugenda okukozesebwa. Omuntu yenna agenda okufuna akakonge kano y'agenda okulonda. Omuntu yenna atagenda kufuna akakonge kano tegeera butegeera nti toli kuki register era totawaana kujja kutawaana balondesa. Agamba nti ennamba eri ku kakonge kano yegenda okusibwanga mu kyuma era n'asaba abantu okujjumbira omulimu guno. Mugende muggyeyo obupapula buno bwe bunaba buse ku byalo byammwe oba n'emyuka gyammwe. Ye omumyuka we Richard Kikonde alabudde abalondesa obuteesembeza bannabyabufuzi mu biseera ebyokulonda kubanga bajja kuggalirwa. Ba polling official baffe obutakkiriza ab'ebyobufuzi okubakozesa mu ngeri etandisaanye. Afuwa Nakityo ne William Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kakwanguyiza okuyita mu line.